Mu mwezi gw'omunaana omwaka oguwedde 2024 poliisi yakwata n'eggalira mu Nanuupu Anthony Agaba amanyiddwa ennyo nga Bobby Young ku misango egyekuusa kusangibwa n'ebintu ebyefaananyirizaako eby'amagye. Ono okuva olwo abadde taleetebwanga mu kkooti kuwulira misango egimuvunaanibwa okutuuka olwaleero lwasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu Emmanuel Baguma okusaba okweyimirirwa ono ayimbulwe ku kakalu ka kkooti. Ono kigambibwa nti amaze ennaku ezikunuukiriza mu 200 ng'ali mu nkomyo awatali kutwalibwa mu kkooti. Nti baakamalayo ennaku 191 okutuuka olwaleero nga Bobby Young lwe bamuleese. Ekitegeeza ennaku 108 kasaza atonya bwe ziti kimenya amateeka okuba nga bakyali mu makomera. Bannamateeka ba Bobby Young kibabuuseeko omuwabi wa kkooti bwabategeezezza nga bwetannamaliriza kunoonyereza kwe. Omulamuzi wa kkooti eno Emmanuel Baguma awaliriziddwa okubongera obudde okumaliriza okunoonyereza kwabwe okutuusa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno era nga lwanawo ensala ye ku nsonga y'okweyimirirwa. Ensalawo ye yakuyisibwa ku mutimbagano. Okusaba kuno kumaze emyezi n'okuwulira obuwulizi kuva ndooza mwezi gwa kuna ng'ekuteekebwayo nga tekunnaba kuwulirwa. N'olwekyo olwaleero kuwuliddwa kkooti newa ennaku z'omwezi nga 22 Lwokutaano olwa wiiki ejja okuwa ensala yaayo oba ayimbulwa kakalu oba nedda ng'egenda giweereza ku kompyuta gye bayita email ku ssaawa ezitasukka 9. Bobby Young y'omu ku basibe enkumu ab'ekibiina ki Nuupu abamaze ebbanga mu makomera ag'enjawulo kyokka nga tebatwalibwa mu kkooti. Abasibe be tulina mu kkomera bawera 2 naye ng'aba court martial okusingira ddala bali awo nga mu 98. Ekiragiro kya kkooti ekyayisibwa nga 31 January basibe batono nnyo abaleeteddwa mu makooti aga bulijjo okuvunaana mu misango. Kitegeeza abasibe bali mu makomera tebamanyi ddi lwe bakomawo, tebalina kkooti gye bagendamu. N'omala otya emyezi 7 myezi 9 mwaka mulamba ng'oganye n'okuwa obuwa omuntu olunaku olw'okuwulirizibwa. Okusinziira ku bannamateeka b'ekibiina ki Nuupu, ekikolwa kino kirinnyira eddembe ly'obuntu era nga bakuluma n'ogw'engulu okulaba nga banunula abantu baabwe. Eddembe lya liberty kiringa bulamu bwa muntu nti buli lunaku lwonna lw'osigala ng'omuntu omukuumidde mu kkomera oba oli mu kumenya mateeka. Ani amukubidde mu makomera ye kkooti kuba rimandi ebeera ya kkooti. Kati bano bagamba nti baakuwandiikira abalamuzi nga basaba abantu baabwe okweyimirirwa. Tugenda kuwandiika olukalala w'abantu baffe bonna abo kubanga tumanyi gye bali. Kkooti bwe bategikozeeko tugenda kusiiba wano buli lunaku. Chief Justice atulinde tugenda tukonkonde tumugambe ensalayo ya kkooti gwe kennyini olina girwanirira. Anthony Agaba oba Bobby Young akulungudde ebbanga erikunuukiriza mu mwaka mulamba bukyanga twaliwa mu kkooti y'amagye ku misango egy'okusangibwa n'ebintu ebifaananyiriza eby'amagye. Ne bannamateeka b'abasibe okuli Akileo Kivumbi, Gaddafi Mugumya ne Edward Sebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe nga bali wamu n'omubaka wa Busiro South Charles Matovu. Olwaleero bawubyeko olubu lw'ekigere mu kkomera Masaka okubalambulako n'okubazaamu essuubi. Bagamba nti embeera mwe bali ekyeraliikiriza kubanga waliwo n'abakyatambulira ku miggo. Kubanga omuntu omusibe bw'omusanga ng'era akyatambuza omuggo ng'ate yali asobola okwetambuza obulungi kiraga ng'akyali mu bulumi bungi nnyo. Gino okusingira ddala muganda waffe Eddie Mutwe agamba nti okugulu kumuluma n'ebinywa wansi eno gye basinga okumukuba. Yasibibwa nga amaze okutulugunyizibwa. Kkooti n'eragira n'okulagira atwalibwe afune obujjanjabi obusukkako wano. Naye era baaziimula ebiragiro bya kkooti. Bakitegeezezza nga bwe bali mu nteekateeka y'okutwala okusaba kw'abantu baabwe bano okuyimbulwa ku kakalu ka kkooti. Nga 14 omwezi guno era tumanyi nti ekitongole ky'amakomera kigenda kubaleeta mu kkooti basobole okweyimirwa. Bagambye beetagisa byonna okufulumya abantu baabwe mu kkomera babimaliriza nga tebasuubirawo kyekwaso kyonna kkooti kyejja kubawa. Osi prison twamusaavinga, DPP ne tugisaavinga nekkiriza nti ebifunye. Abeeyimirize bonna bwe bali. Era tetunafunako kiwandiiko kyonna ekiwakkanya ebyo bye twasaba. Kati bano basabye kkooti okukwatirwa abantu baabwe ekisa ebayimbule awatali kakwakkulizo konna. Basobole okugenda okufuna obujjanjabi obwetaagisa, basobole okusinkana ku bantu baabwe, abamu balina n'abaana abatakyabamanyi nti bataata. Twesunga bwesunzi nti kkooti egenda kubeera y'amazima n'ekisa. Kati tekimanyiddwa oba nga kkooti eneewulira okusaba kwa bano eyimbula abasibe baabwe abali mu makomera. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.